Wow. Mr. Saka ngabo, Mr. Saka, he's emotionally like he's too kind. He's so good. Muche kuserena nakuza mwezi nga 11 June muche tumu kati tukulaba nenga tulabye haga wali and pieces peke muno bupeke peke yatumanya nti mwasomera ddala mwenna ne Rema Namakula. Wasameyo sana. Ndio kwenda Mwegwa keyo Master bitamu cha Mani Saka. Badamu limwe bali nyuma weddala njagala okwebaza omukyala Rema Namakula. Thank you for respecting invite. Twongera okwebaza tata Paul Saka, mama waffe baba mu face zerabirwa nga wali katono wali kati ate Makula. So enaku z'omwezi nga 11 ye press conference eno gye tuteeseteese enaku z'omwezi nga 11 June tuli ku Serena Hotel. Tata waffe Paul Saka agenda ku celebratingira wamu n'abayizi be. Tukkirize tugaane tata waffe ono akoze kinene nnyo, participating kinene nnyo naddala eri music w'amasomero, Obwakabaka, okutwaliza awamu, okugunjula emiti emito. Ojja kwekanga nga industry eno mujjuddemu abayimbi bangi nnyo nga bayita mu ngalo ze. Twandibadde tumuweera ddala respect esembayo nti omukyala asinga okuba n'eddoboozi ery'amaanyi mu ggwanga wano Rema Namakula, ng'ate y'omu ku bakyala abasingira ddala okwagalwa n'okurespectingibwa, yayita mu ngalo ze. Kitegeeza mwami mulungi, mwami musomesa, era mu bigambo bye mpulidde Rema ng'agamba nti Master nsanyusa okulaba ne mmanya nti ako nkawulidde nga Rema agamba Master nsanyusa okulaba ne mmanya nti Master yali Master. So nja kukkiriza Eva nawe Namulondo webale kubeerawo yategwete ganange yaliyo nakitegeeza nawe waliyo kale nnyo Nancy Evelyn. Kale taata waffe tujja kusaba engeri gy'olinga gwe Master otandikire okweyanjula then otwanjulire ne bawalabo otandikire awo. Osobola otubuulira kuno gamu ono yajja ng'ali shaayi nga Rema yeekwata mu maaso ne mugamba Rema si ky'olina okukola. Otandikire awo. Nze Paul Saka, omuwandiisi w'ennyimba z'amasomero okusingira ddala. Nsanyuse nnyo okubeera njogerako gye muli. Bamuli abangi bwe bati sibalabangako n'omusoso balaba. Mwebale kujja ne kamera zammwe nembeera mu maaso gaffe. Ndi musanyufu leero ndi ne abaana bange. Abaana bange okuyimba. Omuwala Rema Namakula. Ensi ne Rema Namakula ajja dikonza ajja kujja ekisa kyonna ajja kujja obudde bwonna bwaffe. Rema Namakula ono namumanya emyaka gy'emabega sijjajjoga kwasijjukira. Naye nga Rema Namakula nenyumiza okuba nti namusanga nga yalina talanta y'amaanyi nakati akyagirwa. Rema Namakula si muntu gwe ngamba nti wamuvumbula otya no omuyimbi tebamuvumbula, omuyimbi abeera muyimbi. Namusanga nga muyimbi mulungi nemugamba bw'oligenda mu nsi olibeera wa buzibu nnyo. Kati empulesa nakuba nti
kitundu ku mirimu gye nkoze mu lugendo lwange mwali nange mu lugendo lwe mwali naye Ruth omuyimbi wange newe Kisoga kiwemimwe emitintingi one mumumanyi bayimbanga wamu ne Rema Namakula nga mundu zange menye nga mbesiganye mu studio nga bamaanyi wano ku stage nga bakabenje akera nkyakala bakamira maaso kati bwe ntusokoja kuzina ka 11 netta ntegeeza nga 11 June nga nja kuzina ka 3 mwezi ya 3 mwezi mu gironya jiweza buweza nze njibadde mu ngajukala mu mirimu bulimu kyakwewonya kyamanyi kati nga 11 June nga nja kuzina ka 3 mwezi abaana bange bano n'abalala batandika bakulaba baŋŋambye nti tusobola kukulekerera tulina okutambula naawe olugendo tulage we tutuuse it's a milestone mpulira bulungi okuba nti ndi nabo ndi ne Rema Namakula ndi ne May Ruth n'abalala abatandika naye nga tuli mu kintu kino nga kigenda kubanga kya buzibu nga kyakabenje ate nga kyakabi nnyo okuba nti tugenda kukijaguza wamu n'abayizi bange ekigamba ekyakomyawo tuyanza tujja kusaba omukyala May Ruth weyanjule buboogera akayimba ak'emimwa emitintinge waliwo n'abaana abamu ab'omwaka 2017 tebayinza kubanga ate abamu bakamanyi naye nga abamu tukamanyi baleki naye buuza kuba tulaba abakuwulira abamu bali wano ba radio oba oli awo tandikirawo nanamusizaako natulaba amanya gange nze May Ruth Nanja Kaweesi mwami Saka Mr. Saka ticha wange myaka mingi emabega nkyagijjukira nno kuva 2002 nga ndi mu senior 1 paka 2007 so when I went to Kudembe then joining us Budo Secondary eri myaka egyo gyonna nga ndi mu kuyimba but nkyenyumiririzaamu nnyo kubanga kyekyazimba foundation yange ey'okuyimba era nga ndi so excited ku show eriyo nga 11 June nga njagala kubayita mwenna abawuliriza b'ennyimba zino eza Mr. Saka mujje ku Serena naku z'omwezi nga 11 June mujje tumujaguze. We're going to celebrate him kubanga tewali ngeri ndala ya kumuselebratinga omuntu ng'abeera ye muwandiisi si kyangu kya kumuselebratinga naye tufunye opportunity buli omu asobola okugula table asobola okugula tiketi ey'omuntu omu ne bw'oba oli Bulaaya you can buy for someone who is in Uganda najja ne tusanyuka kubanga tetwagala kutuukiriza luyimba lwagamba nti basiima ogenzi no twagala tumusiime nga waali and eno erimu ku ngeri gyetusobola okumusiimamu okumulaga nti kyakola tukyagala ate tukiwagira ya mbayise wamu ne munange Rema Namakula mayoje tubayise mujje before nga tetunawa mukyala Namakula Kazindaalo tusiigireko ekifaananyi nga bwe kyali nga muli ku ssomero ne master wammwe ne Namakula Rema tusigire ku kifaananyi nga ekyakwaya awo mu dormitory awo. Rema was 2 classes below me kyenzijukira yandi mutowo yes mutowa nze ndi baba wonyabo so twali okusomero nga tuyimba mu school choir kwanza negomba kuyimba mu choir eyo when I was still in P5 bakulu bange bae basomera kweri esomero so bwe bakomawo wakanga balina katepu kantambulanga ludde ne bakateekamu katambuuke P7 neme kugituula nyende tandika okuyimba so bwe natuuka ku St. Bali ku Dembe nasooka kunoonya choir waweeri nenjingira ngale baida nalina ensonyi era nasooka kubalabanga bakola rehearsal zenga ntula obambi paka omwana omu yangamba naye nkuwulira oyimba mudde omumu jangu oyimbe naye nga nayagala dda so nantwala nangamba kakati beera mu bayimbi ba alto abasoprano bangi bwe tutuuka okutambula abasoprano be batoolako naye aba alto tebabatoolako kubanga bo batono so nenyingira mu kwaya
nembera muyimbi wa alto Mr. Saka n'atuyimbisa nnyo so bwe nava sente bali ku ddembe nengenda ebuddo neeyongeze so bwekityo bwe kyali oluyimba lwa olulimu muvuka pasika generator nagwe ekigo yes mutuguza mpewo oyali emabega waalwo oluyimba lwa ettaka olwa buddo era oyali emabega waalwo yabikola bulungi bananga okusookera ddala mbeebaza mwe bali kubeerawo mwakutoodde abamutwakira eno nemutusaasire kajjamu kabadde kangi neebaza buli akwatedde buli akwasaganyiza buli afunye kyakwa mutuufu buli alina kyakwatiddeko mwami Saka Mr. Saka nze mita master mwebale nnyo kubeerawo master omwami ono namusinkana nali muto ddala naye sinagenda mu secondary school Mr. Saka what it never changes nga ndi muto nali I think I was in my vacation ya 27 nemusinkana naye seera ekitwa baali mu studio n'abaana baabudde ebiseera ebyo nga omulimba omutebi ng'onyimba zinyuma kati nga nzijanga buli lunaku ku studio olumala emirimu nga bamyalima nga mbagenda ku studio wali abaana jangu lwe batuba nno bakola ki bali ku microphone Mr. Saka ndowooza nga unaabeerawo omuntu ng'alina music mu mutwe yampulira kati nga ngegenya bali baddamu bebayimbayimba ngera omanyi oba oyinamu ekitono emwe mubamu kali akantu akaga weeyimbyayimbya oba tosirika buyandabira munnange nenfuna chance bakwatagani mamyalima nengende bafunira basari bali ku ddembe era kyavaawo bali ku ddembe ekisooka nengenda neyongera omumanyi bannange era abaana ebitone byabwe temubituulirira bannaye buli ali eyo nze nasomera ku kitone olw'okuba nti nali nnyimba nga nsasula ssente ntono olw'okuyimba naye ani yakisobozesa mwami Saka yantwalayo ali nali mwana munaku nnyo ebiseera ebyo simanyi siba kusanga Mr. Saka simanyi naye Katonda yaningeri gyagatta pazo ze bw'ati n'abigatta okuba nti mu kaseera ako naliwaawo osanga singa saaliwo nga bavoisinga tiyandintegedde ti waliwo omwana ayimba naye mwami Saka nkwebaza nontwala ku ssomero eryo nendoza saakuswaza batwasabula albamu awe ziwera Mr. Saka bannange y'omu ku bantu man he's so kind his kindness is too much that it is emotional he's too kind ebintu yabikwata mpola nnyo walwali asooka okuva olwali oba omumanyidde asooka okugamba ekintu asaagasaaga nnyo naye oba tumutegedde oyinza n'omuyitakawo n'omulinya n'ogenda he's too kind he's too nice the world doesn't deserve such people master ali too kind me yeah very patient ng'ajja bulungi nnyo ku ssomero kuba mu class najja olw'eggulaawo naye nga nze olumulengera nti azze siddamu concentratinga bamanyi ssaawa yagenda kuyimbayimba era nga tikyagamba Namakula bulumira ddala nkasaba mulabawo ng'ali mu compound ng'afuna akati waatuulaawo ng'abalinda mu malirize olw'eggulu okusoma naye nga balaba olina divided attention kale fulumira ddala naye nga Mr. Saka nga May bwagambye tuleme kufuuka basiima obugenze ke kaseera nze I really sikirabanga kondoza kyekisoose okucelebrating a writer konatemuga Mr. Saka alina nnyimba kimugaa muwandiisi yawandiika zino ez'essomero zino n'ennyimba ez'omukyala Madam Nanjego ezo zonna ennyimba ezaali ziwoomerera okufa obufi he's so gifted nti Mr. Saka awandiika oluyimba oba mu dakiika 2 oba 3 ng'atudde awo ajja ku ssomero mulinayo omukolo nga beetaaga like in a week's time n'atuula awo mu compound n'awandiika oluyimba ne muluyisaamu n'abawa amaloboozi gweyimba wali Mr. Saka, I'm super proud of you. I thank God for your life. I thank God that we met.
kubanga olina eddaala ddene nnyo ku kusoma kwange ne ku career yange kubanga okumanya amaloozi gano ag'enjawulo nti muntu ayimba soprano banayimba tenor banayimba alto ago gonna nagamanyira ku ggwe ngenda okuvaayo okutandika ogamba nti backinga mu studios malina kubanga okibakyubeddayo nga bakuyita okiwuuwa kuno endi naganja oteke mu backup nkweyo ebiri ng'obugimanyi ekyo naye kusomero gyovimba kati ebyo biyiga nabiyigira ku Mami Saka kuba nali osobola kubanga oyimba naye nga tomanyi kwebakinga kuba abayimbi tubalina bangi nasobola okuyimba eddoboozi ddungi naye nga tasobola kukola ki kwebakinga oyiga kiyige buli kimu kya practice naye nga ebyo byonna Mr. Saka yabinjigiriza nange weebale era nga 11 June 11th June abalungi mwenna abali nje supporting Mr. Saka amasomero gawandikidde musindika abaana mubakubirize bajje babeerewo abazadde omwana we yali asomeddeko musomero Mr. Saka gye yali atendese kyangu obeerewo n'abaagaliza well wishers nga muli ogamba nze I appreciate good music osupportinga bambi kyangu obeerewo mujje muwagire ffenna gye tuli nze ngenda beerayo obuyimba obw'essomero obwo tujja buyisayisaamu waliwo abakitandikawo nga babujja ku YouTube mba ndi awo nga osinga mbyerabidde awo manyi wetubeera kati osibe ku grade biki na ka makeup maama ne basiolayo oluvidiyo naninga mukende omanyi keje na obwo webuti obwo ne babujjayo but at first asuka ningamba ani akufunye buno obuntu nasimanyi nti gye buli then all of a sudden I was like I started to appreciate them. At first I banjagaza kinawo nene mala nembo appreciating because ndabya ddala gye nvudde nga wala ninga Mr. Saka weebale era Mukama ajja kukikukolera omuntu obeera n'omutima omulungi okirekera Mukama ajja kukikukolera 11th June master we tujja kubeerawo tugenda kukunga abantu tujja tukusupportinge omutima omulungi ogwo okufunemu nga tetunajja ku mukyala Rema Namakula Kazindaalo soko master yali akuba mu kuyimba master tazadde okuyimusa oli simanyi naye nga teyakwa naye master omumanyi tasobola olanga mumwaganda agayimba obubi nga soka nasiika nakola ati nga omanya waliwo amukyangalanyiza lwayisizaamu ekirobozi ekyo nakola ati taboggola. Wow. Mr. Saka ngabo bana Mr. Saka he's emotionally like he's too kind, he's so good like manage abantu nga isimayi bantu bakyaliyo but he was so nice ngabo uli so he kale mwanya ekimaya Mr. Saka. Wow. Awe nyini na tata Sister Paul Saka ngolaba abakyala bana ababiri bonna wabakwatapo abaana bo wakirabanga bajja fuka kyamuwendo nnyo eri eggwanga lino kubanga olabanga abaana abajja oyimba bakomaawo kati buli omu ng'otubuulira saidi ye Ruth otubuulire nerema otubuulire abo bombi nabalabanga bajja kuba amaanyi era bwe nabaga nti banaga nti ojja kuba amaanyi saakyogera nti oba ninga profit mbundiko omwoyo bannange nkulaba ng'oyiba kyali kiri obvious already yali ayimba bulungi kyagende kituufu okutabika amaloboozi kuno okukola hamani mu nnyimba nkikola bulungi era omuntu yenna gwe nyimbisizaako ekyo baza kinfunako aba abadde si mugezi naye omwana oyo yali mwana mugezi mu kuyimba era ebintu ebira byesoma baali bamutawanyiza bwereere amawanga gaffe gano galabye nnyo okuba nti tutwala obudde bungi ne bakukubira abacwezi ne bakukubira batembuzi ne bakukubira chlorophyll ne bakukuba kiboko mu bitemuga bya bwereere amazima gali nti abantu bazaala okukola kintu kimu nga yandibadde muyimbi ebirabye n'omutawanya butawanya kuyisa bwe kati ono kyeyali noli kyeyali nange ekyo kye nazaalibwa okukola kakati nze bwe ndowooza nti osanga ekyo ekitulimu ekyo omuntu bw'alivinga ekyo kyateekwa okubeera
ayaka bano bwebaka bateeka okwaka nange okuba nti emyaka 33 nga sizikiddeeko n'akamu ng'ensi ekyanzikiririzaamu dekedi 3 nova ku 10 nonye emyaka 10 n'emira ku 10 oyina kuba mukujjukujju nnyo kubanga abantu bakyuka generations zikyuka abantu bano babeera balala okusiganga nga teri relevant ku bo oyina kulwana nnyo ate nga teri oluyimba lwefaanagana kati awo wabadde katonda wanyambidde nekikola bulungi ne bano abaana mbasobera bayimbe bafuuke bakazi ate omukazi mugyako mukula n'okuyimba obulungi eddoboozi lyonga kulungiwa bulungi terikyukamu n'akamu kakati bano bajja kubeera nga bayimba nnyo kuba ebitonde balina byamaanyi nebaza katonda nti nina ensigo omubulamu bwabwe ensigo y'okuyimba gye nabateekamu ate nebaza katonda nti nange nsobola okuba nga mbenyumiza beebale kubeera amagenda gange nange neebale kubeera amagenda gaabwe ekyo tekimala omukyala Rema Namakula public bwe mulaba mukyala musirifu omuwulira ayimba tavaamu yadde ekigambo ne bw'omulinnyako owaye yali atya mu butaawo Rema tavaamu yadde ekigambo omwana oyo aba atuddeko betula mwogezi alasanira olimba mulasanyi Rema alina olwali olungi ayogera mu kirasi kusomero yali bagamba yali chief judge wali chief judge wali sijje emisango nkikwasaganya bulungi nyambadde sikalaba essomero lyamwagala nnyo era ekisoga omu ku bayizi abakadde abaddanjukirwa ng'ennyo emeruufu babajjukira nnyo ubasinya ntwaka sinyafu omanyi namba 1 emeyi wali ekisusa emu nga basoma ku assembly yali classes ahead naye nga ffenna eno batugamba mulaba RuthMay ye mwana akola exams ngateekawo epapula ye mwenda mwene essomero muyigireko ono yali mugezi namba emu I'm not joking yamaliriza abikolera mwami we I know naye nga putting other factors constant omukyalo me I need those iri silky eddungi ate nga kakkamu kalowooza kali silky kabeera awo nga kalinga kaseererera omanyi silk nga babeera kabanga kaseerera kaba kagonvu ligonvu naye nga liri so beautiful kakati awo wennyini nja kusaba Ruth banamuli buli mwajja kubuuzayo ekibuuzo kyo naye kansotembeeka nade nzemu abuuze mbadde nja kusaba tutandikireko kali akayimba kana akensa abantu tebamanyi then Rema of course then nja kutujja basaamu tugattire ku maloboozi ago mutuweeyo obaddembe master nyimbiddemu wali nempulira nga eddoozi yange sobola okujula n'ebyange okola kali ak'emimwa emitintinge nze kankwe microphone oba jjo gy'owuliramu emirembe totaddeyo yiyo yokka bino mbikolera mwami wange yayagala nsibaka bina yanyumirwa emimwa emitintinge yongerako kayimba kali kanyuma nnyo eyo hit tebagisampulinga bino mbikolera mwami wange sipa ku boogezi b'ebbali yanyumirwa emimwa emitintinge bana nze kansigaddemu waliwo vaasi gye wayimba naye yo nga 11 kati mutugattire amaloboozi awo mutugattirawo amaloboozi dembe musooke dembe kati yayimbanga alituwakyo enyimbya I know nimba disitudia also okay tugende mutulala tuyimbe alto kale it's okay masa tuweki neto twambusa nnyo masita budde wakumaca akumanyi oyambusa nnyo dembe
no twabera I know nga tuyimba oluyimba ebigambo netubirya twali tulabye abantu nga bangi yava mutwe ate gwe wali ojjukiramu kobambi beiza wabala twali nga tulinga bahaminga ng'ebigambo ekifo kyali kirungi nnyo twali tuyimbidde sobola kwerabira lunaku olwo dembe ekigambo ekyo kinyuma ffenna kyetwetaaga oli wa dembe katonda yalituwa gavumenti teyinza kutuwa dembe lya buntu kubanga tuzaalibwa nalyo kye bateeka okukola kwekulirera ne balikuuma lireme kutooboolewanga lireme kusambibwa mu ttaka nga 11 atuguli ku Serena Hotel omwezi gwa June oba omwezi ogw'omukaaga bannange oba Rema yagenda kujja mu uniform oba agenda kujja gwe jangu buzi ogenda kulaba kwaya yonna waliwo kali akayimba aka taxi obulumi bwa taxi abantu bakansabye ye ticha bwagamba bambi muje abalungi tuddamu bakuula kumira lumu June Serena muje celebrating Mr. Saka muje tumulago omukwano bambi muje tujja kwa twalinze nze gyendi 11th June Serena Hotel muje tukeera tunyumirwe muje tubalinze. Okay, so kati bannamawulire buli omu abuuzebuuze ekibuuzo kubanga akasana mukalaba naye tubeere brief tetwagalayo ekibuuzo ekisooka ate n'ekyokubiri buuza kimu kimu ne bannabala babuuzeeko tusobole okugiggala interview mwina kye mubuuza buuza Alazia kakati ensonga eriho eti omwana ngono Rema alina oluyimba lwe yakasuulawo oluyimba lutambula bulungi ampisaawo ekiri kati ate kuba kumutabulatabula bw'aleeta ate oluyimba olupya n'alusuula weera saagala ate muteeke mu kweru mukwensa luyimba olukola obulungi katumuleke asigale nga alina ffe mu ngeri endala ajja kutambula bulungi yadde tazeemu luyimba okuddamu nyimba tekujja kukoma era maaso awo alina oluyimba lwakyokuddamu naye nga kino kimaze okuyita oluyimba lye lutambula bulungi aliko oba takyali ku mulamwa gwe gumu n'ogwo ogwali gumutwala okubeera ku levo y'abatuwa savage kino nga gwe omusomesa we osobola kyogerako otya omuyimbi ali gifted from God taba mufunda kyenkaniddeawo wabawo kategori gy'oyagala omusomutambulizaamu asobola gitambuliramu ddala n'afuuka munene ate osanza okukolamu kacyenji katonda akyusaamu naye wonna watambulira kyonna kyayagala okukola era akikola era asigala wamaanyi era asigala ayaka era asigala akyawooma era ng'ayayanibwa kubanze nga bwendaba era Rema mumulaba era mumanyi obwagazi bw'alina abantu bamulinako tewali busirabawo mbeera yonna eraga nti kirabika wano waliwo okusikatira tanasikatira tasikatidde asigadde akyayokya nga bwateekwa okwokya kyonna kyomufula ne bw'omukyusa n'omuteeka mu ngoma kyabange era ajja kugiyimba omulabe ng'era agikuba n'amaanyi oga nti kikino kubanga katonda kyemuwamula kinene nannyo ekintu kyalina munda ye tannaba nakukolako nakwanjulizako ziwera 8% tannaba gakyali mabaga yakatandika butandisi akyali w'amaanyi akyazingula ebintu bingi nze ndowooza nti nno tewaliwo nsobi gyeyakola kusalawo kwe yakola kukyatambula bulungi